Hello farm, welcome back to another Mr. Frost interview, and we are live at the Basajja Mivule farm. We are sponsored by Mubridge Training Project System from South Africa. With Mubridge you can send and receive money from South Africa to Uganda and also from Uganda to South Africa. Basajja Mivule tuna mu kamera bulungi abantu bakulabe. Basajja Mivule nze ne bafani bange twagala kumanya omwami ono yita China yagambye toyina farm yani. Omanyi China musamize. Ekyo mbadde sikimanyi. Kakati omanyi abantu abakkiririza mu lubaale era ffe Bayibuli. Ngwakkiriza mu Bayibuli ebagamba ki? Etugamba nti temulekanga omusamize okubeera omulamu. Kiki ekira Bayibuli kyebagamba ku nsonga eyo? Bayibuli tugamba kutta busi. Mu mutaani omusamize. Lwaki temukikola? Tutya amateeka gano. Mutya amateeka ki? Ag'eggwanga. Kiki wasooka okukola nga wakafuna ekifo kino? Nga nakasooka okufuna ekifo kino. Sokoleke wano wasookera okulundira. So nasooka okulundira. Kati ng'ogyeko ente z'empumumpu z'olina ku faamu yo. Ente ezo entuufu ziriwa? Erugazi. Ate ekirala ky'olina erugazi. Nina n'embuzi erugazi. Matu baba bali kusala akaviidi akasalidde sente mmeka? Siringi 8. Mbuulira ku lugendo lwo ng'ojja wano kiki wasooka okukola? Nga nzijja wano nasooka ne ngula ente ku mwami Mulema ali wano yanguza ente 2 emu $5.5 million endala $4 million n'ekitundu. Genda mu maaso. Yesaba ompulira awamu ze sente mmeka? Ze $10 million. Ku faamu yo ndabyeko olunda n'emmese, buli mmese ya sente mmeka? Ya $2 million. Vaawo nawe kati endiboota yaazo oba ogenda ginsuubuza ku sente mmeka? $12 million. Enewe ente zange ozimanyi kati njagala ompeemu sente. Naye ente ezo nga tezivaamu mata. Anti ente zange z'amagi si z'amata. Kaakati embaata y'emu evaamu lita z'amata mmeka? Evaamu lita 20. Olunaku? Mivule. Twangi. Embaata emu n'ekwa lita z'amata ezo zokka olunaku? Si lunaku, ku makya kwokka. Kati olunaku buli nte epama kilo meka ez'obusa? 35. Olunaku lwe wasanga ente ezo nga zirinnyira enkoko zo wakola otya? N'engoba ekiraalo kyonna. Nga sikyakola ne bbalamu. Nali ngenda muggulako emisango. Ate lwaki? Yali alina okunsasula. Raisi ndiyo alipasha kulipa hapana balamu. Unajua uhalifa unataka fanya. Do you know the crime you are trying to commit, younger man? Obtaining money falsely. Ongea kwa sauti nguvu. People want to hear the crime you are committing at this particular time. By false pretense. Abagizi ba people power bakuvuma nali mmanyi wafuna n'ebiwundu naye kyewuunyisa sibikulabako. Ndika ebiwundu ku mutima. Omulabi waffe ali eyo ayagala kumanya nsonga ki enkulu ekwetera okuba nga temukyakwatagana ne China nannyini faamu eno. China yabbanze ate tabyenze nzekka. Olina obukakafu. Bonna abalungi bano bonna bakimanyi. Bwe baba bakimanyi. Era ne baŋŋamba mutwale muwawaabire. Bwe kyakulema okukola ne bakuvuma. Wano tewali yanvuma. Mivule tetuli mu katembe no si TikTok. Baavuma nze obusiru. Nze neewuunya lwaki buli nte eri ku faamu yo tugigulira smartphone nebeera ku WhatsApp. Ate ng'obusobozi mbulina. Tukyagenda mu maaso era nga tulwamu ne ba Mubridge Training Project System from South Africa, and with them you can send and receive money from South Africa to Uganda. Basajja Mivule waliwo gwe njagala okufera era mbadde njagala munegateko ne ttiimu yo. Tetujja. Diru neeriko akasente okakasa ebyokufera tembisobola. Ebyo nabyo tubisobola. Kandeyo ku ttiimu yo ey'abafezi. Waliwo omwana wano. Aliwo yenna gwe nsiraba. Jangu bakulabe. Ono gwe bayitaani. Ono Faazi. Bano wabajja waate oli asigadde eri. Nabasanga wano naawe jangu. Okay, obadde okyangamba wabasanga? Nabasanga wano nga balina omukyala. Genda mu maaso. Nga bamugambye nti ente ekamwa lita 14 olunaku. Omukyala ne mugamba nti ekamwa lita 14 nagitunze. Eyo ekamwa lita 9. Aha, be bano bennyini beneetaaga ku ttiimu gwe sijja kwetaaga. Nze nagaana okubba abantu. Wagaana? Nagaana. Mpozi ogambye abaami bano amanya be baani? Ono Faazi, ono Kenneth. Be bano abakuumi gavumenti be yakuwa wiiki ewedde. Be bamu ku bankolera wano. Oo kale naye Mivule oba gw'ofuna ddi ku ssente? Abasajja e Uganda balina ssente basipapa. Naye weebuze bazifuna batya? Weereza omugaga sipapa obubaka. Tobba bantu. Yali akubbyeko. Yansomesa Kampala nali sibbwangako. Ng'okyakolagana n'omwami gwe bayita China, kya busiru ki ky'ojjukira okukola? N'engoba ekiraalo kiramba ampe ente ekamwa lita 35 olunaku. Ogenda okukizuula? Ente ng'evaamu lita 6. Leka naawe. Wayita omwezi gumu ng'ekamwa lita 3. Wangi? Otegera. Mivule toggwangako byewuunyisa. Kakati olwagira n'erwala ennywanto emu n'efa. Bambi. Naye ati nina ente gye ndalabako ng'ekamwa lita 2. Ennywanto emu bwe yalwala. Neeba nga tekyasobola kukamwa. Yasigala ekamwa lita 15. Kati ente yalwala ennywanto wagikolera ki? N'entimuddizeeyo China mugamba nti China, ente gye wampa, ente zange zaali mu $12 million, n'ompaamu ente emu. Nze gintunze nkuwemu mmeka? Gitwale mpaamu $6 million. Naye nga sinnagiggula njagala kumanya ente ekkiriza ennume okugirinnyira. Yagaana. Kati ente tasobola kwegatta ngula yakye tasobola kuzaala buyadde. Kale mpaamu $4 million. Nga sinnakuwa miliyoni zange 4. Ente yo wali ogigambyeko ekyuse mu mpisa zaayo n'egaana. Yagaana. Gwe nga yaliko mu firebase bukyamani we yavaamu yasulanga yali wano mu kiraalo kyange. Bajjonga agezze. Yali munene bw'ati. Kiki ekyamugezza? Nze namugezza. Otya? Namuteekanga mu mmotoka yange wali tuba kita kiyazi. Otyo? Nga mugulira enkoko nnamba. Mivule enkoko ennamba? Enkoko nnamba muteeka mu mmotoka yange. Kino ng'okikola ddi na ddi? Buli lwaggulo. Ate gwe ssebo nkuyambe mu ki? Bampita basajja mu ttujju. Ate tumalaako mirembe genda osumbwe abeewammwe.